boba wakatuuka bwoti mu kkomero olwo bagenda kuteeka waneeno mugundi mu jail bakuba check bakwambula n'obanga we wazaalibwa oluuso anti kati jjukira nze bangamba jamu empale ne jamu n'essaati ne bangamba naako kajjeemu ne ngamba kiba kitya ne nsooka mpalira ne bangamba remove that one ne ngamba musajja bali serious kati bya ddala ne nkakwala ne nkassa wali ne njiramu ne bwenti ku luno naliyo emyezi 2 mu prison naliyo emyezi 2 bakusa mu prison yawa fujaira bansibira waneeno awero embeera yali nzibu alani biri ebya jail kibiwero naye kati bine prison tunyumize embeera yali nzibu nnyo wentandika oginyumya nyinzokka wafaayo omuntu kati omuntu bwe yafa nankuba nnyo encuku endowooza ne nfunamu omutwe kati omutwe we gwannumanga nga ngezaako okutetenkanya okufuna eddagala kira wali byakutetenkanya buli kimu kyakutetenkanya mu prison tutuuka nsaba eddagala captain nangamba if you die you die naye nga waliwo eyakafaawo juzi wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Kale nyongero baniza ku mukutu ogwa Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero baniza ko yona jemusinzidde okubanga mutulabira wetuli nnyo okulabanga naffe tubaweereza kyemusaba kyendeeta wabula ate bwe nfunayo omuntu nga alina emboozi nga nnungi fuba okulabanga oba oli awo mu mboozi eyo gy'abanyumiza naawe oba oli awo osobola ofunamu ekyokuyiga bintu bingi nnyo byengenze nga nange ntegeera ng'omuntu out of okutambula okumanya tekuggwayo n'okuyiga tekukoma abalabe bange abalungi natambulako lumu ne ŋŋendako e Dubai eyo nensanga muganda wange yali omusanyufu ennyo nasooka ne ŋŋenda omulundi ogwasooka ne baŋŋamba taliiyo ne babuuza aliwa ne baŋŋamba nti baali bamusibira e Dubai nenzirayo ogwokubiri ne musanga but the story gye yampa erimu ekyokuyiga kinene nnyo mu kubulaaya oba mwenna bankuba kyeya bali ku kyeyo sente buli omu agenze mu kkomera alina omusango wabula bintu bingi nnyo birimu okubeereramu emikwano birimu okubeereramu abantu wabula emboozi zino bwendeeta bankuba kyeyo mba njagala obeeko n'ekyokuyiga mba njagala ofunemu oba oli awo ensi osobole okugiyingira ng'ogitegeera bulungi nnyo nina mukwano gwange gwe nnakatebe kuno olunaku olwaleero awangaalira mu ggwanga erya UAE mu kibuga eky'e Dubai mwawangaalira oba state gye waliise ey'e Dubai promoter atera okutwala ku bayimbi yategeka y'omu ku abo abatono abasooka okutegeka nights abatandika ekintu kya nights ez'enjawulo era yali akolera ddala bulungi nnyo wabula ebintu bye along the way ne bigetinga damaged kwagamba olugendo ne wabaawo ate ebyalulinnyamu fine zaali nnyingi bwe yabinyumizaako ne mugamba naye olaba bw'olijja mbadde nkusaba ojjeko ku show yange ojja otunyumize bw'obanga oli free nakyo mukama mulungi yasazeewo agenda tugenda sharingamuko olugendo lwe and I believe mujja kubaamu bingi nnyo otherwise nsanyusa okulaba zasinze Alan myaka giyise banga libadde myaka giyise but I believe byoyiseemu byokoze mu Dubai abalala kyokoze your contribution in entertainment industry in Dubai kyemmanya eyinza obutaba
eyinza obutayisibwa mu maaso nnyo kuba ne kati bingi nnyo ebikyagenda mu maaso apparently wadde siriiyo Munyonyo Gaba gye eri Modala Party ekyatambula. Munyonyo Gaba yiyo era Munyonyo Gaba yange nayo ey'ekyennyanja Zakamaya Kyalanga ekyo kyennyini. Wow. Totudde situdde tetenkanya. I love your story because bwe wava mu kkomera I remember talking to you ku ssimu n'oŋŋamba Alan ntandikirawo ennakoma and Alan believing nti nkyasobola okukomawo and bw'oŋŋamba nti Munyonyo Gaba woli man it's very hard omuntu omusiba nalaba actually bwe omuntu gwensoso kyazaako omuntu gwe basibiddeko e Dubai n'olwaayo n'osigala mu Dubai nalaba Rajab Raj yaŋŋamba actually Alan abantu abasinga eyo time gye basinga okuvaamu buli era ng'olina ekikunyigiriza nga balaba waliwo ekikuliira ddala awo eyo time gyogezaako okunoonya ono naye bonna nga tokola ki nga tebaliiwo naye nga Katonda wabanga wa kisa gy'oli nga mwenkanya gy'oli omaliriza n'okivuunuka. Okay, sooka obuze kuba tulaba obeeyanjulire tutandike enjoozi yaffe banange abatulaba actually ekisookera ddala Alan njagala kwebaza weebale creating kifo bwe kiti it's a very good ambience studios Alan gwandaba eyo studio z'amaanyi studio nnungi musajja ateekamu akasente ke musajja njasabiggu musajja kyakola kitegeera so abatulaba eyo amannya n'eddoboozi mpitibwa Dithan Sebajja era nga ndi mutegesi wa bivulu amanyikiddwa nga Dithan Promotions e Dubai mbategekedde ebivulu bingi Madoxi Saha mbategekedde Guned n'abalala bangi I think that's the way out n'ekirala nze abategekera Modala Party Dubai Munyonyo Gaba Fish wali ku rooftop gwe CEO I'm the CEO kati bw'oba toliiyo biyimiridde bwe mba siriiyo era waliyo benatendeka obulungi abamanyi okikwasaganya so it's still operating those olaba bazaka nga bateekayo bani bonna so the whole team I'm in touch with it ne mba siriiyo bisigala bitambula bigenda maaso era kati e Kampala we are planning another branch of Modala Party one in Kampala era Alan anytime now. Okay. Bank take a call. Alhamdulillah. Ekintu kibenga ate kitambulira bulungi. How is Dubai? Dubai for now. Dubai is real watcher. Tough. Juzi I think nga 11 baddamu era ne bayisaamu awo bayisaamu eggaali awo ku deporting abantu era baliwo be baatwala basajja bakambwe simanyi ono talina byogero ono talina ki they're really strict right now naye I think for the better. For the better. I think Sheno njagala tumirako muganda wange DJ Waswa ali e London namusanga musajja wange oyo tetwafuna budde bunyumya naye Waswa nkomawe Manchester awo yali agambye okunona ntwale Manchester Waswa tewannona simanyi oba nali nkukoze eki nonsudia nonzijisa zikiza tewannona naye nga Sheno njagala dedicatingira Waswa as one of the pioneers abatandika entertainment industry in Dubai. One of the guys who kick-started my business. Business yasooka gye nakola eya Zex ne Waswa oyo. Wow. Yeah. Is in land ali England eyo. Ali mukugezaako naye kulabanga obulamu. Mulaba namulaba juzi ku show ya Shiba. Kati ye top DJ Sebo. Yeah, he's a top DJ. Yes, he's a top DJ right now UK. Namusanga Sebo kati ye stage manager wa shows. So Waswa ekintu kivuga era yaŋŋambye yankuba akamba n'aŋŋamba Alan soon or later back to the business ngenda kuba ntandika okuleeta abayimbi Waswa Modala Party tugireeteeyo kintu nga kitambula bulungi Adithan. Yes man. Omulabye atulaba. Yes sir. Nze ng'omuntu bwe wannyumiza story yo ey'ekkomera y'e Dubai novayo nga buli kimu kyaggwawo. I got touched. Yeah. How did you end up
mu kkomera era kisa kye kyakutuusa mu kkomera lusaasasa butawuliriza kwagala nnyo bantu tulina obudde osobola okukozesa obudde bwonna bw'oyagala to narrate this whole story your experience in Dubai ebirungi by'ogifunyeemu n'ekyo ekyatuuka mu bulamu bwo era kyakulekawo. Actually Alan ngenda okusanga ku lyato ozojjukira bulungi the last time you guys came nali nakava mu kkomera ku I think it was a winter fest nali nakava mu kkomera awo katulina kusinkana kulya nongamba ne Ethan kiki nenkunyonyolamu naye nga I think ogwo gwali gwe gwasooka okunsiba Alan bazemu ne bansiba juzi wano ogwokubiri ogwo gwe gwasooka ne bazemu ne bansiba ogwokubiri ogwasooka yali ensonga ya hit and run najikunyumizaako njagala omwana hit and run twakola by that time twakola nightlife naye ng'omanyiza abantu ob'ekimira kwegamba nga nvuga oli waba talina transport n'engendo mukima muleetewa mulete mu ndongo club nga womanyi vibe eyo kubanga mweri mu bala by that time strategy nakozesanga yali eyo nga oli bangamba tuli batano waneno osobola okujja n'otukimiza okuspendinga tukola ki tuzirina naye tetulina muzaki transport nengena ne mbakima kati lumu nali ku speed then omuyayi wa grocery nagwa mu moto ali mu kuba we nalaba nga ali wali erya agira ati nenfuna okutya nenvuga nenvaawo ejjukira Dubai Alan erina mu camera mu all corners nebo gamba nti odduse kati andabe eyo njagala oyige nti Dubai buli wamu waliwo ki camera kintu nebo gamba nti okikoledde mu nzikiza at the end of the day abasajja bajja kukola ki bajja kukwata kati Alan nvuga nze nva ku scene benva ku scene ndowooza kikoze eki kiwedde kati nkube essimu nyina gwe nakubirawo ne mugamba gamba zima nkoze eki ntomedde nyinza obutaddaawo ku bbaala busajja bwe buba bukoze eki bwe buba bundabye kiyinza obutambeerera kirungi nga nkomawo olunvuga ngenda akatemerero nkomawo ku scene bwe ntuuka ku scene nsanga already omuyayi bakoze eki bamututte naye omusayi mungi osooka ogenda nsooka ngenda okomawo ku scene ku bigere ndabe kyekiriwo nsanga omusayi mungi naye nga bamututte kati kwe kubuuza naye era nga nkyalimu akakankana kira gwe gwasooka okutomera mu bulamu bwange enda okutuuka awo mbuuliriza munaye nti guy is dead funa okutya amumye waba afudde kyekiddako abamu baŋŋamba nga yakyali mulamu naye ali injured very badly munange nga nva ku scene nange nga ŋŋenda olw'emmotoka ngipakinze eri naye yavuddeko number plate yagwawo nagireka ku scene kati abasajja bakwata bukwasi number plate ne bagenda ndowooza ambulance nejja netwala bode ne bagenda naye nga bamu bagamba katafudde alayika afudde yagenze ali bubi munnange wayitawo naku bbiri nga mazimu gatandika kunkubira oliwa biki like where are you we need you you need to come to police biki nga nekwata bukwakku actually setwalayo nali ku bbaala lwali lwakubiri nga bankima ku bbaala nali era ndi mugezaako kutegeka poliisi ng'ejja enkima yansanga ndi mukuzza revanse motoka oli buno buwala bwe bwakwata bukwasa handbrake ne bugiza waggulu nengamba oba kiki nengamba what have I done naye waliwo omulala omuddugavu omu agamba that one nga bunkwata mikono nga bugiteeka wegiti bunkwata emikono nga bugiteeka ku mutwe kuteeka mutwe ku steering awo ngamba oba kiki kati nono nabivuddeko kale nkiina muli eri mu bwongo naye ate kijja like ngamba oba kiki
bwe bwanfulumya ebweru ne bunfukamiza ne bunkeberakebera mbuuza why do you have 3 phones ngamba oba kiki mbabuuza what's wrong ngamba ojja kitegeera you know it when you go to the police station kati nga bunkwata nga bunteeka mu motoka jovuga era number plate yam teriiko ene motoka eno gyenvuga endala ya rent a car yali ya rent a car jukira eri katuswakola ki swagiza ku luguudo ati munnange nga nkola ki nga bantwala ku police nga ngamba okola ki kola statement statement musango gwa hit and run kati nga mbagamba munnange hit and run sabaddenze emotoka nagirese waka simanya ani wakoza ki nga nsooka neegaana mbagamba gamba zimasinze yabaddemu kuba emotoka yali ki yali tinted ate tebalaba ani yakola ki yakoona nga mbagamba munnaye yagibaddemu eyagibaddemu yabadde muto wange ate yazze eki Uganda basajja bakola follow up bangamba leeta ki passport y'oyo muto wo gwogambe eyatomera tegamyusalani gamyuse munnange nga mbagamba ne bambeezaayo ndoozi ennaku 2 naye nga bantadde wano eno mu waiting area jukira balindamu okukola ki okutwala eri wansi mugundi mu jail kati Alan to cut the story short nembeerayo ndooza nabiyo ndooza wiiki nga 3 nabeerayo wiiki 3 musajja ne bakola ki ne bampandiisa wansi ne bampa fine ne bagamba we shall release wabera mukomera wiiki 3 banzikiriza bwe banja mu waiting area ne banzikiriza mukomera wiiki 3 then ne bampandikira fine fine ya mitwalo 5 ze milioni 5 eja dirham ze milioni 5 agawano to cut the story short kati cutting a short aladi tukyayirayo guli ogwokubiri kati tujja gotofa internet so munnange bankuba fine enfuluma mbuuza ntandikiddewa akalimu ke nalina by that time nali nkola mu Sako nali nkola mu Sako nga bwenkola ne mu Bbaala Sako restaurant kati munnange nga mbasindikira email bagamba do you really need me can I come waluga ekyali wange nnyo yali ali mu management amugamba ngamba you come talk to the HR and see nga noonya wentandikira nga nfuluma nga nsooka ntandika chapa bwensasulako buli bwogaana osasulako obusajja ekyo nakigamba Alani ndoza wetwesingana kingamba nenjagala omwana aki buli bwogaana okusasula e Dubai n'ogaana osasula ku fine yo abasajja basobola okubowa like okomawo ne bakwata ne basobola okukwatamu nga wiiki emu era ne bakuta yasoka tolina kwekubiriza gwe weka n'osasula fine yawe n'osasula fine nali nsasula 13 buli mwezi kati nentuuka akaseera kino njagala mukimanyi banaye abantu b'e Dubai nentuuka akaseera nengendayo ne mbagamba gamazima nfa jukira omuntu yafa dda kati fine gyensasula ya muntu ataliiwo nali waliwo ndowooza muganda we yali asiyaddewo nga gwensasula nemala nengenda nenjogerezeganya n'owa polisi netufuna ne bagamba nfune lawyer anyambeko basobola reducinga neki ne ssente asente ne bazireducinga ne bazifuula 3 kati nga buli bwensasulako emirundi 4 oba 5 nga nzirayo nga mbasaba okunkenderezaako buli bwensasulako nga mbagamba banensaba bilioni 5 kati mpaka wezakola ki wezaggwayo 5 mpaka wezaggwayo bagano zitema batemangako tugaye kati bwengenda nensasulako mirundi ng'ena 5 nga mbasaba okunkenderezaako nga bakakkanyamuko nga basobola okugyamu nga 4 milioni nga 4 then ne bakkiriza mpola mpaka we nazimalayo kati ekyumba nakakimala Alani kati bw'otazimalayo ate tosobola fuluma tosobola vaayo Alani nagamba nga ekyali kinsiba nakugamba Alani omanyi nina okusasula abasajja bano eno nyangu enkole ki nfulume mu malenzire tugende mpola ng'omuntu yenna gwe batasibangako Dubai nange mwenyini simanyi kiriyo
naye akodde nkubana abaliyo buli omu anyuma bibye. What was your first experience? Weeks is to one say. Anti kati omanyi jail ne prison byanjawulo. Kuba ogusembyeyo mbadde mu prison. Guno wali mu jail. Oguno eno gwennyumya nali mu jail. So jail experience is not since bali bansibira mu katundu kekamu. Ngojeko kuba kati awo access bansibira mu gundi bansibira Dubai yali kumpi ne wali we nali mbeera awo. So at least since it was a short time of weeks, of course we balina check eno gye balina check gye bakuba. Actually yasinga okuntiisa bw'oba wakatuuka bwoti mu kkomerero bagenda kukuteeka waneeno mu gundi mu jail bakuba check bakwambula n'obanga we wazaalibwa. Oluusi anti kati jjukira nze bangamba jamu empale ne jamu n'essaati ne bangamba naako kajjeemu ne ngamba kiba kitya ne nsooka mpalira ne bangamba remove that one ne ngamba musajja bali serious kati bya ddala ne nkakwata ne nkassa wali ne njiramu ne bwenti ne nneekwata waneeno ku manduzo. Naye I think because it was my first experience ng'okutya okwo olaba buli kimu kipya otuuseeyo bintu bya kale tebakozesa mirimu era mukera kwebaka kulya but still obeera depressed. Omala n'oyambala kasaba ku checkinga mugundi mu jail tebakuwa uniform. Prisons zebagabiramu uniform. Ate ebyendya baba wa mirundi 3 olunaku naye ng'olya kubusi endya si nungi at all naddala nga it's your first experience. Aba Egypt basobola omumalako kuba eri emmere gye bagaba wali yaabwe n'abawarabu bagaba bikubusi bagaba muceere bo gwe bakola ki gwe bamanyiira bigaatigaati ebyo biri salty. So embeera ya jail y'obweto bwe yatambula Alan si nnungi yadde n'akatono because communication is not easy. So communicating n'abantu bakuwa ennamba ndowooza zaabeeranga ennamba 3 z'oteeka ku line bw'okubira abantu 3 bokka sigamba nti ate kati nyinako eyono obeerako n'ennamba 3. Emikwano gyakubeererawo? Emikwano that time ogwasooka emikwano gyabeerawo really mu jail bambeererawo abamu abasobola si bonna naye abasobola since nze omulimu gwange nkolagana n'abantu mu bantu be 100 tosobola kufeiringa funayo ki bakkiriza okujja okukyalira bakkiriza naye toyingirayo mpaka eri munda oleeta bulesi ka ssente noziwandiikako tasobola kulaba atya takulabako walani no wandiika leeta ssente wandiikako zimuwe zikutuukako bulungi bali abasajja abawalabu bali be bati zikutuukako nti Zakma yaleeseyo diramu 5 ng'era bagakutuusaako gundi yakuwadde bulungi nnyo butereevu bo wabafuna abakukyalira nze nafunayo abankyalira bambi nafunayo abankyalira babeerangawo siyinza kulimba olwo luggwa kati luno olwajjo juzi waneeno byali bya nnyumba eno eyajja ndowooza wajulirirako ba smart mwe baali babeera ba Asia Donasia yali abeera ennyumba eyajja kati munnange nyumba eyajja batukuba fine bankuba fine ennyumba yajja oli yawandiika report n'agamba ennyumba yayidde sigala mu bapangisa bonna teri yali anywa sigala oba okitegeera. So byalinga ebyokusaaga kati actually olunaku lwensembayo genda okumalayo 5 gali ge nayogeddeko lwe baŋŋamba nti ate oyinayo guno nga baŋŋamba ŋŋenda okumalayo ogwa hit and run. Abasajja nga baŋŋamba oyinayo ogw'ennyumba ŋŋamba ate ennyumba ki basajja bakola reporting nga wendi ne tukola bulungi nti buli kimu kyavudde ku SC buli kimu naye ebiturning out webito tebanzikiriza na kuvaawo mazeeyo guli nkutte mulala bangamba fine 3 kanana ze milioni 38
miliyoni 38 ngamba basajja bano baagala nve wano eno nga siinako ennina kiki banjagaza munange Alan nga bambowa guno bambowa ne bantwalirawo mu jjeero leero tebalonzalonza ate gendako mu eating area simanya ki bantwalirawo mu jail namalawo ennaku 3 kukola mu jail saakubiramu na simu n'ebya kaadi saabifaako kuba nagamba kati bano abasajja kye banjagaza kikulu bansibe busibi mukole ki banzize waka kati munnange bankutte okuwola nno bamaze okuŋŋamba nti munaye omusango gwe guno ŋŋenda mbagamba mumpe case number nkebereko ndabe ki ekigenda mu maaso munnange nga bantwala mu prison ku luno naliyo emyezi 2 mu prison naliyo emyezi 2 bakusa mu prison yawa fujaira bansibira wano eno awiro bansibira awiro awo tubeera wejjukire bakuwa uniform process esigala yemu naye nekyenjawulo nti bakuwa uniform yo mu ngalo ne bakuba ebifaananyi ne bakuggyako buli kimu noyingira jail embeera yali nzibu alani biri ebya jail biwero naye kati prison tunyumize embeera yali nzibu nnyo wentandika oginyumya nyinza okukaaba era kyobola ngenda gitemaatema mpolampola mwana ayige natuuka mu kkomera nga ngamba ntandikiddewa naye nasangayo barajabu Raji wamusanga Rajabu namusangayo wali awo bapo bamanifo twaliyo banjinji naye mweyo wiki enyini gye nagenderako mu kkomera omuntu yafa wafaayo omuntu kati omuntu bwe yafa nankuba nnyo encuku endowooza nenfunamu omutwe kati omutwe we gwannumanga nga ngezaako okutetenkanya okufuna eddagala kira wali byakutetenkanya buli kimu kyakutetenkanya mu prison tutuuka nsaba eddagala captain nangamba if you die you die naye nga waliwo eyakafaawo juzi ningamba kati ebintu byawano eno byakubaaki oli yakutukolaba yakutuka siraba nejjukira engeri gye twali tusaba naye mugundi mu prison twali tusaba naye awo ng'asiba akaaba omutwe yalina pressure ne pressure emuluma we bamuwa panado pressure ng'eruma omuntu ebiri serious nga bamuwa panado Dubai paka omuyayi we yakutuka n'afa actually kwolwo bagezaako tetenkanya we yaba obubi bo ne bagezaako tetenkanya awo basobole okukola ki basobole omufulumya jukira ku nnyonyi tosobola kuteekako omuntu muyiyi ne bamukola ki ne bamugamba bamuzzeeyo atereremu bamale bamuleete kyatukuba ffenna enkyukwe nkomera ne ligwamu nnabe ekyo ekyokuba nga omuyayi yafa ne batandika okwekunga ne beekunga ne twekalakaasa lwajasa okugamba ne twekalakaasa awo tugezaako okwekalakaasa yali mu Nigeria twekalakaasa nozaawo ne batandika okukyusaamu ku ddagala batandika okuwa abantu ku ddagala naye era nga byampaka muli mu prison osobola omalamu n'emyezi 2 nze namalamu emyezi 2 nga barajja bo bansekerera nga bagamba ne design gwatamanyi case number yo tomanyi ki abasajja buli bengendayo bampa case number nfu buli bengendayo case number nfu so case number yamba ki case number nti yambako kebera case number yambako kebera omusango gwo oli kuki ddala oli kuki judgment yo yawedde oba bikyali mu court so that's how it helps naye wali eri ebizibu era obirawo lwa Katonda kati nze natuukayo omwana naŋŋamba omusango gwoliko ogwo ogw'ennyumba ojjukira bagifuula civil case omusango gwoliko ogwo ogw'ennyumba waliwo abali wano bamazeeyo emyaka 4 tebanafuna judgment engamba bannaye ngenda kubeera wano ngenda fiira wano storage naye Katonda yannyamba era mbeebaza the Musokes muzeeyi wange baganda bange bakulu bange Rhoda Hilda Bike
Alan Rovinsa n'abalala bangi bambeererawo nebyaddala nga babeera Dubai baali babeera Uganda bategeera jjukira batandika okummanjanga mu group manja munaye Dithan abuze kiki munaye bwe bategeerera ne bambeiringa out nali sibimanyi nako ne bambeiringa out nali in communication ne muzeeyi omukazi amukubira ne bakola ki ne batema oluwenda ne bagenda ne basasula 5%. Naye nako n'akasente awo benafuluma bwe nti nenyongira nensasula abasajja bamwambirawo era jjukira bwe banta bwe bati abasajja ne baŋŋambirawo olina okukola ki olina okusasula mu bwangu. Omanyi wali abasajja baagala sente zaabwe so nagezaako okusasula engeri gye nali njagala okufuluma amangu nensasulako kasita banta nentandika okusasulako mangu bwe nafulumira bwe nayiiza modala pati ekyennyanja nekitandika okukola sente nezitandika okuyingira. Katonda mpadde feva alani Katonda mpadde feva ate abantu bakoze ekibanjagadde bwe natandika ekyennyanja ekyo nakitandika okimanyi tekindamalawo myezi 4 myezi ng'ena myezi 5 ekinene nnyo but it's really working out. Era we namaliriza bwe nti ndowooza nali nakamala show ya grenade ne abroad emaliriza okusasula nalina komona ba grenade naye engeri gye nalina meeting mweyo wiiki nenkipushinga mukko kati yo omuzadde atulaba oyogedde kufa kw'abantu omukomera bannayuganda abali mu kkomera e Dubai bali kuki bannayuganda abali mu kkomera e Dubai tebali bulungi. Waliwo abamu baggwamu essuubi abamu abazadde mwabalekerera abamu ab'eŋŋanda n'ab'emikwano mwabalekerera. Ebiseera ebisinga mukomera ekisinga okuba ekibi nti omuntu abeerayo ng'ali depressed. Bo gye bali bangi nnyo Abannayuganda bangi nnyo gye bali si ffe tusinga percentage esinga obungi naye ate gye bali abasinga bali ku civil cases abasinga baggwamu essuubi n'osanga eyo omunnayuganda nga agamba mwana nze Katonda kyalireeta kyekirikola ki kyekirijja. Abantu bangi bali ku misango gya Telegram era abaana bazeegendereze anti Telegram omuntu waliwo abantu asobola okutextinga ku Telegram nagamba you can earn while you seated. Gye bali eyo olinga yakola transactions nga 8 zonna nga ino zisavinga kwagala comfort zone kwagala zamangu kuba kati wali abachina akutextinga nagamba yeah if you need to earn it's only your account we need okitegeera which account anti bakusaba account yo ya bank then ne batandika okukola bo transaction kasito ogibawa boti bo nga bakusindikira sente bwe zituukira ku account yo then gwe ng'oziba distributingira either using crypto oba okuzibasindikira nga bwe ziri so it depends on what you want and bachina babosi bo ali bo basooka ne bakutrust oba ne bakutrustinga bayinza okukola transaction ya TV ngeringa mu 14,500 ezaddiramo nga bagenza okuwako 4% oba ne bagamba tujja kuwako 5%. Bagamba buli transaction etuuka endala zisindike naye tujja kuwako 5 byo. Kati osanga oli nga yagamba omusala bwe gujja ate zino zijja njabba nkola ki njabba nkola at the end of the day oli ye kasita bajjako sente ze ne batadeliveringa kintu ng'akola report nga reporting account yo reporting yo ta reporting yo oli kuba ye either centers receiving mu crypto oba receiving from your account. Bintu bya crypto sibitegeera bulungi mpulira bisibizza abaana Dubai bangi nnyo babasibye naye ng'abantu abasinga kwagala sente z'amangu. Crypto si mubi kasita oba ng'omukola mu ngeri eri genuine waliwo eri genuine
bineno trading or trading gold or trading bichi waliwo ebibiri genuine ne waliwo illegal kati ngaba China boy bakola mu China ye kyakola jakozesa account yo kuba bateeka sente za payment je bakoze nga tebagenda na delivery nga kintu obo kitegede alan kiringa gwe genda online nokola order y'essimu essimu notaji receiving naye nga sente ozisasudde kati ate account je bakozeseza aba China teba yabwe eba yoli ne bamuwako 5% chegezo na atake receivings ya open account ndiko nateka sente yo government nenonyo wono chovula ba ate bana Uganda banji nyaba likwecho so abana Uganda tukole tuleme kwagala nnyo byamangu funa kitini naye nga akola ki nga kiri genuine so most of the time bagwa into those traps osaka ekitegeeza gwe okusooka oyingire komera wasooka dingira Dubai gwe gwasooka nali siyingiranga ku komera alan nasooka dingira Dubai omulundi ogusooka ng'oyingidde komera etali wammwe kiki ekikubeerako jjukira abasajja nze na luzungu okubunnyonnyola byali bizibu nnyo alan era eyoberayo bwajukira tebamanyi luzungu kati niwogezako munyonyo please I need this abasinga bo boogera Luarabu era kyobula wali eri mu Misiri nze bantu banyingiza ne bwe basooka n'okunyingiza banyingiza ekipapula kye bampa prosecutor kye yali awandiiseeko bwati akiri mu Luarabu kyonna kati ne mugamba what should we do, what's the problem agamba go inside takujonyola agamba go inside kati otuuka eyo omukujjukujju atali muntu nga musirifu ajja kunoonyezaawo mu Misiri oba onoonyezeewo mu ekipapula oyingira nakyo mu kkomera era ogenda nakyo agamba bannaye n'obaba bambi munsomere kundi kugwaki ndiago oli kugwa ku nnyumba oli ku kino ate bagambe bajja kuba bakuddira later botyo bomanya naye alan bade waliwo kagoni ke misinze bano ngogenda mu prison eri prison eba yaddala okufuluma okwota akasana nkugamba luzira ye Dubai awo otunyumiza munnange njagala nkakyo ino mmanyi okufuna eddagala buzibu simanyi oba naagawano bwe gali okufuna eddagala Dubai ensula abaana batugamba batya bulungi teri mmere yakomera nnungi oli bwakugamba nti mukomera balya muceere na nkoko oyinza olowooza ye enkoko eri sirias gye mulya no emmere y'ekkomera eba mmere yakomera teri mmere yakomera nnungi ne bakuwa obucaayi bagamba bubaamu n'eddagala kuba bw'oba wakasooka okufuluma onywa amazzi oba n'ofuna ekyokunywa kyonywa omutwe gukola ki omutwe owulira nga gusanyaladde sekkomera ye Dubai bannaye mulyewale fuba olaba nga nze omanyi mbadde mwenza okuvaayo nga advisinga nnyo abantu ne woba oggyeyo ennyumba ne woba olina ekintu ky'oggyeeyo tokijjaayo mu mannya go nkyadvisinga nnyo abantu kama nedithani lwaki ate anti awo omuntu waba atutte ekintu kyo biki osobola okukola naye endagaano naye okwata ekintu n'obeera nakyo nga kiri mu mannya go anytime something can happen abasajja bali bafollowinga buli kimu nga bwe wayingira kati ofunye ennyumba so if anything happens you have to be careful olina okubeera very very careful bw'obanga oli Dubai kimanyi ne mu nsi z'Abawarabu zonna so try to be careful mwewale nnyo obufo kuba Abannayuganda bangi nnyo bali mu kkomera nga bali kugwanjaga naye nga teyali actually ogwenjaga si gwe yalina okubaako naye olwokubanga yali mu kifo ekikyamu nedda ayinza noba yali akyaliddeko kyaliwe kati waliwo kankweyo ka incidence waliwo guy bamukwata yali Mungereza nga yakava Bungereza nga zze Dubai kulaba ngeri gyatandika mu bulamu nasangayo kyaliwe oyo tamanyi byakola
kati n'abeerawo awo yabeerawo ndowooza ennaku 4 nga Mungereza nekyali we yali Mungereza naye nga ye yali yatereezaamu ke Dubai naye nga tamanyi biki byakola olaba yali kyansimbi mweyo wiiki yennyini wa CID mweyo biseera baali bakola bali mu kuridinga njaga biki bakwata gaye oli bamusanga musanze mu ntebe nga yakajja yakave Bungereza naye kennyini bamuteeka ku kesi emu so basavinga same case ne bamusiba tabimanyiiko oba okiraba Alan so mwewale nnyo ebifo wewale ekifo kasita otegera ekyo ekifo ky'abamalaaya ekifo kinyweramu njaga kyewale ogezaako kubyewala so that you can do what owona ebintu ebimu mbeera kyeyakabyako ezziga mu prison embeera eyanka Alan yali mbeera yaddagala naye nakatuuka jjukira oba tonnaba kumanyiira naye ntuuka omutwe ne gunnuma omutwe gwanumira ennaku 3 naye nofuna ka Panado kosobola okwetuusaako ebweru ng'abasajja tebasobola kukakuwa nga tebasobola kukuwa Panado namusabira ennaku 3 ng'omutwe guntujja gwagala kwabika nempulira ennaku nawulira ennaku nengamba just Panado waddira mwemu Panado wa 1000 abasajja baganya omumpa nze omuntu asobola okwetuusaako Panado ebweru ng'ate ndi mu kufa nengamba kati wano kufa nakola ki kufa nakuwona nentuula nengenda nenkakkana bulungi kaliri tukira kubasula wansi ku ttaka nengenda nenkakkana ku ttaka nenga Katonda bikulekedde kwayo bisobola wayitawo ndowooza nnaku nga 4 enowulira bampita jangu onone Panado mpulira saagala nga mpulira saagala namuno naye ate nga mwetaaga nadduuka 10 nadduuka 10 Alan ne bankwasa ka Panado kamu nenzirayo nentuula nako nenkamira ne katakola ntandika nenywa amazzi nengezaako nnywa amazzi kebatundayo amazzi muli eri bw'onywa amazzi gaabwe gakulumya omutwe waliwo amazzi ge batuwa bw'oganywa gakulumya omutwe kati ng'olina okutuma simanyi ate nkulimba ekyalani ng'olina okutumya gano agaabwe ag'okugula ne Katonda yanyamba Alan kati ndikola ki ndi mulamu eyo prison eyo yo emu ku bintu byetasobola kwerabira bakuwa kamera omulundi ogusooka bakuwa kamera experience ya mbalina ka special treat sebo ke babawa abakatuuka babasooka ne babawa ne mulya muyinza okulya ne bali bonna then ne babayitamu awo ak'ensusu bagenda kuwa emmere ennungi era ne babongerera byebimu babawa omuceere ne muddayo ne mwebaka bakubalanga ente buli lunaku emirundi 3 emikwano tegitera bbaawo mu nsonga ezo famire yaliwo ku luno famire yaliwo famire yaliwo nalaba ku bantu sekana ye twali ba mukwano obakubira tebakwata obamanyi bakubira amasimu takwata yukira eri gwakuba tebasobola kukubira tebakwata okuba tebakwata okuba tebakwata bana abali ebweru okubira tebakwata ngokimanyi ono essimu abeera nayo 24/7 okimanyi oyo yewe bamukubira wabeerera naye essimu naye takwata noba mugumuno gayize bobanja tebasasula ng'oli mu komera tebagala kusasula eki ate bovaayo ne baseka bovaayo ne basanyuka bannange kuligayo tubadde twakulinda dda but Alan at the end of the day ensi gye tukola ki gye tutambuliramu abantu betuwangaaliramu tobeewale ate era be bagenda okujja oli ekyennyanja kyo kati gwe kyolina okukola ovuddeyo Katonda akuwadde chance ey'okubiri gikozese put up something
togenda kubeerawo togenda kubeerawo ng'okaaba abantu babi yes gwandaba ne Alan ali wano akimanyi nti abantu si balungi so abantu wabanga si balungi balabiremu yo perspective wamukubira teyakwata aya tugende maaso wamukubira teyakwata kati kyekiddako bino nalomera kutuukako have you been a family man in Dubai? A family man. I've been a family man before. Kyayisa kita family yo ogenze mu ddini you a family man maybe boyina omukyalo oba abaana bino. At the end of the day, as long as you guys are communicating, obanga communication within a family, like at the end of the day, of course, baba missing other your presence, story wo, ba missing obaddo kubanga akasimu obaddo ngatebikyaliwo. So definitely, family inategera situation eriwo. Omusajja taliwo mukwate so. Mulimu of course gowa mu lusuubo ogusangawo togusangawo ogusembye ekyanyamba nayo de nekozesa so basically sali nani agenda okungoba ani agenda so bwe nafuluma kubanga Dubai baddewo ebbanga lyonna line liyise emyaka ndowooza kati badde zigenda mwena nekozesa so bwe nafuluma naye yawiyiza kipya ekya bala lembuza nangi lembuza nangi omusanga nga bangamba gwali munene atya kati Alan nzo kivaamu of course bangamba pay 5% kati 5% gye naye nonnoonya nkole ki nsooke nfulume ntema oluwenda ate olulala because at the end of bw'obeera mu kkomera ng'oli ku civil case tebakudeporting unless ng'oyinako criminal case ebyo ndowooza oba osobola byawula civil case ne criminal case byanjawulo criminal case deportingisa neeno omuntu abbye biki bakudeportinga naye civil case tebakudeportinga till when you pay because oba olina sente za government. So gwafuluma wali ku nze nali ku civil case so civil case ne bwokola ote bajja kukusiba bajja kukuta kuba toyina ne bw'obeerako ng'olina civil case nga toyina criminal case baba tebagenda kukuteerako ddala oba ogenda sigalayo ogenda bastak. So government ye Dubai yakakulyako emitwalo 8 government ya Dubai eyo gyolaba tugikoledde sente etututteko sente so ze siri musanufu gyeri goge mazima kuba naye ate okole ki at the end of the day okirowoozamu n'ogamba maybe it was a lesson for you to learn oyigiremu omanye nti kati bintu biba byakukola ki kwegendereza kubanze kati osobola kunsanga Uganda wano nga nvuga nagalaale oba njira ndi very careful. Lwaki bwe bakusiba n'obusungu bwe wayina anyway omuntu omulala yandigambye nti yayina ekyokusasula singa tewayina bbanja osuubira bandikusibye ne bakuta wanditambuliddewo n'ofuluma bwe kiri nze sadvising muntu yenna kubeera Dubai nga bakusibyemu ne bwe bakusibamu bwe bati si ku advising kuwaayo any chance Dubai era bakunta nga sina nalifulumiddewo. Okay kale tukyeyongerayo ne musajja wange Dethan Dubai ayizeemu ebintu bingi newankubadde ayize inatafwe naye omuzadde atulaba oba naawe omuvubuka atulaba olunaku olwaleero naawe jjajja oba munnange mwannyinaze omuganda wange ayina muganda we Dubai biki bye wandyagadde omugamba abuulire muto we oba mutabani we kati oyo agenda kati ayinayo mutabani we ayinayo jjajja we ayinayo senga we ayinayo muganda we kyenjagala mumanye nti Dubai nsi si nnyangu
si nyangu era abantu bomulaba ng'alinnye ennyonyi n'agenda ne mumuwerekera n'atuuka ku airport wali making sure mumuchekingako. People are depressed, Alan. Abantu abamu gye bali eyo nga balina embeera embi gye bayitamu naye nga tasobola gigamba muntu Dubai ng'ali munda ng'ali bweru ng'ali bweru ali ebweru n'ali munda bonna munnaye bayita mu mbeera ki mu mbeera enzibu. Kati mbadde njogera ku ali ebweru bano abali mu kwasolinga ng'oggyeko banene abali mu kkomera abali mu kkomera bannaye kyembasaba mubakubire ku busimu bw'otegera nti muganda wo taata wo oba any relative ali mu kkomera mugezeeko bachekingako mubasindikire ka ssente kuba embeera eri si nnyangu nga bwe nkugambye amazzi gakola ki amazzi mabi obeera eyo n'otuuka ekiseera nga munene mukuluma mu nnyindo nga mukuluma amazzi geeri mabi nnyo 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 so musindikirayo akasente n'agula ku mazzi n'afuna engeri gye yeetaasa kati olwo abali ebweru bo nga tebali mu kkomera naye nga bali bweru waalyo mugezeeko obachekingako anti olabe Alan juzi waliwo omuwala yajja n'atukyalirako nali ne smart mu biseera bya show walaba ndowooza waliwo gwe basondera ssente awo yajja n'atukyalirako awo ng'ali very okay ng'ali healthy bakola content ne abroad naye wayitawo gundi omuwala bamuyitawani ono gwe bakaziika omuwala yali mukwano gwange mbina munene n'ebifaananyi yali ajjaawo bajja otulabako yali mukwano gwange omwana obulwadde bumukutte dakiika afudde yali yakajja tulabako ndowooza nnaku nnya ng'ali very okay nga tusaaga bulungi tunyumya bulungi omwana n'akutuka so mugezeeko checkinga ku bantu bammwe ba relative bo bw'abanga ali Dubai try to check on them these people need beetaagayo babeetaaga oli yeetaaga onyumyako n'omuntu oba mukiraba ate mulekerawo bakupiika ssente leeta ssente abantu abamu naye embeera gye bayitamu eri nzibu omuntu atuuka ekiseera talina mulimu rent jjukira wa bbeeyi abaana ojjukira basula mu butanda asula mu katanda naye n'akatanda kamulimu osasula jjukira obutanda bwayo bwa bbeeyi $5 kakadde kamu kitundu eno omusanga ng'asula wansi katanda ka wansi asasula $1.5 oba $1,000,000 so most of the times bano abantu embeera tebanyangu ebweru era advisinga nnyo mmwe abaagala okugendayo embeera eyo mugezeeko ogikola ki ogyetegekera kiba kirungi n'ogenda ng'omanyi ogenda bweru naye manya nti si byangu wadde wane waka si byangu naye waka eri si byangu naye ate si wammwe so olina obeera very strong olina making sure weesiga Katonda kuba kikulu nnyo bw'ogamba nti ogenda kwagala kugendayo fwa si byangu kankubuuze era mbuuliza abaana baffe abali wano wamu n'abazadde abatulaba omaze mu Dubai bbanga ki mazemu omuse myaka 7 kati Asia wooviiriddeyo kuba tuwulira wano visa tezikyafuluma emirimu tewali oba emirimu mitono ddala Dubai sente zakendera byonna bitambula ku internet okwo gwoli laki nti weekozesa naye era sitiro abaana abakuwagira bakozi kiki ekiri ku ground ekituufu Alan kati ku ground apparently babadde bajjejjeemu abantu kyekituufu bakutte abantu abadeportinze so Dubai is getting better Dubai etandise okugezaako okukyuka jjukira buli eri abantu babadde bangi abatakola mu kampani batandise okujjajjamu bakwata bano bankola ku kikubo okitegeera waliwo ne bebadiportinze waliwo bemmanyi nga babadiportinze naye nga tebalina muki musango nga bamusanze just in a wrong place at a wrong time so Dubai batandise okugezaako cleaninga buli kimu batikka kyova olaba advisinga nnyo abantu bw'oba ogenze Dubai making sure oline right click beera mu bantu abatuufu ani akututte beera mu bantu nga ddala bonna
bakozi oli agamba nti azze avudde n'agenda kunoonya mulimu n'atuuka eri naye ng'akulaga abeera mu baaki banywi ba mwenge so yaba tagenze kukola ki tagenze nnoonya mulimu bw'oba ogenze onoonya omulimu beera mu bantu abakola bw'oba ogenze ng'ogenze ovudde eno oli mu making sure nti at least oli ku sure omulimu gugenda kukola ki gugenda bbaayo emirimu gyo wejje giri emirimu gye giri apparently mulimu emirimu wages ziri zitya sofa wages right now ndowooza batandise olinyisaamu accordingly ate waliwo ennaku zino bahiringa nnyo professional oli azze akola nviiri sadvising nnyo bantu kusigala nga biyumba genda ng'olina professional gy'omanyi tugamba oli it will make sense mwemukoze mutya okwekozesa mu Dubai pakati gwe at least oyina kyennyanja ky'omulungo munyonyo gaba ekyennyanja kale mwe mwekozesa mwe abannayuganda oba bavubuka abaliyo mwekozesa mwe mukikoze mutya munnaye kwekkiririzaamu nakumakinga sure nti olemezaamu nnyo because ebintu byawano byakulemezaamu at the end of the day okusalawo nakwo kikulu ng'olina okusalawo n'ogamba nti kati saawa yeeno ne bwenyiigira because nze nali neenyiigira nzaalaninga buli kimu nkifata bwe ngamba nti kati saawa modala pate kati yeriwo noonya abantu modala pate ekola bulungi is it a night it's a night eri ku batch eri ku rooftop 14 grand 14 grand yeno itwategekerayo gundi kiziye wali awadi yali Chelsea Chelsea yaggalawo Chelsea yaggalawo n'enzira eno ku rooftop ewali omuchomo okay so ekintu kitambulira ddala bulungi abantu bakuwagidde abantu bampagidde era we marketing otya ni marketing and how do you invest in marketing actually I make sure mfuna ba mogos ba Dubai ola Zaka tekako ba Timo tekako ba Nyondo you try to advertise with different media platforms definitely bachali I pay them I really pay them masasula era nagenzo vayo nga Zak is on my media team right now otunda ebyennyanja ngayo meka nade bingi tutundira ddala ebyennyanja we can sell 120 wow we try to gezaako 120 bisala ebyennyanja okuva natandika tebisalangako kyenyinza okugamba katonda badde wakisa leeta ebyennyanja byo ne biggwawo abantu ne basigala nga bakola ki baagala so onasho ndowooza biggwawo ate mawuzi nobeera ssaawa nnya nga biweddewo so banna Dubai mbeebaza mwebale kumpagira mwebale ne kulokunawo neno baabaddeyo so yadde tewabaddewo nyoyemba siriiwo ekyennyanja bakitegeera so they really turn up bw'obanga kale ogamba nti bizinesi zitambula bulungi mu Dubai kati nga ggwe oyagala ova mu Dubai ogendeko ewalala you want to discover another country bwekiri I would like to oba you're fine I'm not okay with it era njagezaako kutambulako ewalala but for now businesses are going on in Dubai I will not say booming. I will not say it's booming, but it's fine. For now. Okay. Era tukyebaliza Katonda. Bebali nnyo omulimu gwe bakola ogw'amaanyi. We really appreciate. Abangamba, I want to get a side jolly. Kuba mwena muyiya mu Dubai. Yes. According ku waliwo yakavaayo mukwano gwange. Era njagala okubuuza ombuli oba bituufu. Is it true Abannayuganda batunda chapati ku luguudo e Dubai era mwenga bawangalira muno bumpwachi obulala akatogo chapati abantu oboli awo abagenda mu nsi eyo okulabanga ensi bagisanga bakatwambe kali organized eno sa Omunayuganda nga atunda chapati ku luguudo. What's the cause of that and gwe
what's your opinion? Actually, have you seen it? I've seen it. Banji nyo bemanyi abamu abatunda chapati, batunda amaji amafumbe, batunda katogo banji. Banji nyo si ku luguudo as such nti bakakwata but kano tambuza gundi ayagala kamutwalire gundi ayagala kamutwalire chapati meka kampite wano ne bayitirako ne bagenda mu bife byenjawulo nga bagamba bana tulinawo chapati tulinawo sumbusa ya necho Alan chiva kubula lya mirimu oli omulimu guba gumubuze ngate tayina kyakola ate bisere bisinga kikumi kukinnacho teri kino nkibagamba teri muntu atunda chapati Dubai nga ine byogera no taliyo because at the end of the day mwana agenda bafuna sente meka Alan sente meka zabagendo banga afuna kalo lunaku yani waba akola dira mwameka ya matano ziba dira mwatano asasuleko rent we Dubai omumanyi tiwa Dubai 10,500 akatanda kawaguru 5 akawansi 10 babaso ampatition mini bitajana gisobola oba room yeye kaso abantu we batyo munaye aba yasalawo yeyiye nga either Uganda si birungi ne walinga si birungi naye kati nga alina okukola ki alina okutetenkanya ayinza obaleke n'abaana so kyengezaako okwadvising abantu nti bwaba omuntu watuukamu eyembeera agezeko okutetenkanya labe nga akomawo ki akomawe waka because at the end of the day wali eri oli mukola uza rent na za kulya kwolo lunaku unless otherwise ngo planning abera mweyombeera kuba Dubai omuntu asobera yo nga survivinga nga just akola mmere yaki mmere ya lero nga agenda natuna chapati na aliyako nasasule wokusula olunaku ne lutambula government mukulaba okuko n'abavubuka kubaga kale ofuna akaseera nga botegeka mulongo oyo olaba buli kika kya mwana era ne bimwogeramu ko n'emboozi gye mwogera nga mutudde dithan golowooza government ya Uganda kikyebeeterereza mu na Uganda akolere Dubai government ya Uganda government ya Uganda nga bwenjimanyi Alan abaana nze kyenyiza okuba advisinga bw'otuuka mu mbeera eyo embi dabuzika government ya Uganda juzi byaliwo ndowooza ne bagezako okugamba government egezeko okuyamba ne government yo nga kyegamba kimu mukomewo ki ewaka so government ekugambye nti muddeeka nga neza ticket ezikuwadde gosubira gigamba ki so government kimanyi ba sente bazirina basobola okugamba nti tukuteyo abaana 5 baana 3 abatayina busobozi mukole ki mukomewo oba ne bagamba Uganda Airline route eno gyegenda okujja bannayi mwewumbe mukole ki mujje babazeeka najjukira kati oyinza osanga abaana ngaabo already bayina fines already bayina fines za kusala bubi nguudo bayina fines za overstay so nga tebalina busobozi kuba era ne bogamba nti ogenda kukomawo waka unless otherwise nga bakututte ku police yo neekudeporting naye weetaaga ndowooza legal okufuluma legally bulungi so era olina okugenda ku police you have to do some payments I'm pretty sure so abantu bayinza obba nga tebalina busobozi bambi so government kyonna kyena besobodde Alan esobola kikolera abantu ekyabannayuganda okufiira eyo ndaba bambi juzi nalaba mukwano gwange oyo mwenyini nga twetwogerako eyafa ebibuuzo bino mbibuuza kubanga mmwe mutegeka ku bivulu oba mutegeka mu bifo ebikuŋŋaanya bannayuganda era oba oli awo muwuliriza ku biki ebibaluma ne mu mboozi gye mba munyumya ndaba nga mutambuza akapapula awaddeyo ddiramu 2 awaddeyo ddiramu 3 nga munnayuganda afiiridde eyo bannayuganda abafiiridde e Dubai kiki kyomulanga kigoyinza okukubira gavumenti oba oli awo okulaba nga kitereezebwamu engeri y'abannayuganda gye bayinza okuddizibwa wano actually singa gavumenti bannaye egezaako okutuyamba singa omuntu aba afudde kuba bantu tebafa tugambe e Dubai omuntu tebasobola kufa abantu 10 mu mwezi so gavumenti erina obusobozi obutikka nga abo abantu sente teziba
ku government teziba nyingi oba okiraba kutika tugambe omuntu omu government negamba oyo afudde katukole ki katukikwasaganye ekyo wa government endala abantu babeereyo tugambe aba Filipino abantu ba Filipino bafa government nejja nekola ki nebanona nebatwala olusi babeera na mukomera negamba tugambe omuntu ngali mukomera negamba mu deporting instead so governments zensi endala ndaba zifaayo kubanga olaba ba Filipino tebatera basi kababe ba America tebabasiba nnyo nkozi oba omusango I don't know maybe omusango inzo banga munene nnyo kusigala nga babasibye naye nga abasinga government efuna engeri so singa government efuna engeri gyeyambamu ku bana Uganda bwe tuba tufiiriddwa government ne bwegamba nti egenda sasulako half wezo sente zimenya olaba bazaayo abo bambi bacollecting neno naye nitubulamu n'omuntu oba member of parliament ayinza okujja n'agamba nti kino tukole bwe tuti so government banaye bwe mubanga muyina engeri ngamba bana bamba baziiseyo mulimbo abamu babaziika mulimbo ng'emirambo balemereddwa gikola ki nga bazadde baabwe nabo tebamanyi nga tebamanyi oli n'agenda omanyi bagamba guli twamuziika mulimbo waliwo abaana bafa ne bamuziika mulimbo nga sente ziganye so government ku sente government zeyina obusente buba butini nnyo miliyoni 2 okutikka obutisa omulambo oba si ekyo ku nnyonyi nga Uganda Airline bagezeko kendeeza ku sente za kilo y'omulambo bagambe nti omulambo we wanga muna Uganda banaye tukyajinga sente bwe ziti bakekkanyeko ku muwendo so yenna oba otulabe eyo member of parliament oba president yenna atulabye banaye mufune engeri gye muyambamu singa omuntu aba afudde si Dubai yokka Saudi Arabia Oman Kuwait oba Qatar sina kindi e London okay kakati mutegeka events yes man according ku bana Uganda abajja mu bivulu bagamba ebivulu mubiteekawo kumukumu kuba nawe oli promoter mutegeka ebivulu bya kumukumu abaana be bamu tembalira abaana kasente ngawe munaga nti leero abaana tubategese nnyo abaana tubaleke basevinga kasente kaabwe abaana tuleke tubasevinga kasente state y'okutegeka ebivulu eyimiridde etya natuuka omusajja wange waswa e London twali ku Regents awo waswa n'aŋŋamba abaana bayonoona ebivulu e Dubai okuba waswa y'omu ku baasookera ddala okutegeka ebivulu embeera eri etya kuba waswa yatuuka okuva mu Dubai nga takyategeka kituufu embeera eri etya era mmwe abaleeta abayimbi sente muzifuna tusiigire ekifaananyi kati abana Uganda abali eyo kambasiigire ekifaananyi kya events ekituufu lwakuba Alan apparently byadde biteredde mu luli eri byabanga komo mbanyinayo nga 7 nga waliwo alinayo nga 8 oba olinayo wiiki eno nga waliwo alinayo wiiki ejja so byatereddemu kizibu nnyo apparently okusanga ebivulu nga biri kusanga mubiri ku mubiri wiiki emu ekirala kijje apart from era waliyo ekimu ekyaliyo tayirayo grenade nga waliyo Shiba next week so it was a tough one but kirungi nti ogezaako okupushinga depending on how kwecha ekya Shiba bakiteekayo buteesi kyali kirina baayo prior naye ne bakyongezaayo naye bakyongezaayo ram yakinteeka ku lususu so all you have to do is tekyakuyisa bulungi tekyampisa bulungi but definitely olina okukola ki olina omenga sure pushing to the maximum kuba n'oli naye business n'oli business so oli atunda nnyaanya ze nange ntunda nnyaanya zange so marketing kwe kuzuuka so marketing yo yekweyimirira n'olaba ngo anywhere nga gwe okujjayo sente but apparently babadde bakyusaamu goge mazima tebyalinga luli eri obeerayo n'abeerayo n'enkya ate nekibeera throughout the year nekibeera bwe kityo naye apparently mwezi at least something is changing sente mweziri sente ez'ebivulu zikyalimu kuba kati waswa atulaba so sente mu bivulu mweziri entinitini singa bwe zaabeeranga edda because era still
kyandibadde nti olekawo emyezi ng'ebiri n'owamu space muno n'ategeka naye tewakyali breathing space newenjogerera onabeerayo ne leero n'omwezi ogujja olinabeerayo so nekiwa baclient bo yajja genda mu muyimbi gwakola ki gwayagala oba kuwagira nti Dithan yaleese kangende just mpagire so awo wekyadda awo wekyadda so singa tuba tubiwadde mu space emala naye emyezi ng'ebiri nolekawo emyezi ng'ebiri noddamu notegeka bangamba bapromota be Dubai mukaaba nti abayimbi be Uganda baseera nnyo ate abaana ennaku zino bakendeera ate basaba tickets nyingi ne business class okyogerako okinga gwe promota we Dubai anti nze kubanga abayimbi bonna basinga kisinzira ku ngeri gyoyogedde naye kubanza nze gamazima artist agenda kunkaka business class bwemba sente sizirina mba sizirina bengamba nti sebo business class tejja kusoboka sigenda gisobola gikuwa tugende n'ekiriwo kyekibaawo kyemmanyi ne ba artist ennaku zino bakyusaamu ba depending on who they are dealing with kwanze kati ebbanga limaze mu katale togenda kujja onkande ki business class nze bwotaba nkugambira I'm sorry tetujja sobola. What has been your most successful your best successful show ever since natandika I think yali show ya Maddox yaliwa yali ku Chelsea wakunganya abantu bameka abantu batuuka maybe lukaaga nga mwata. Wow. It was a very good one. Twatuuka ekiseera ne tucharginga ordinary nga tucharginga 2,500 atabiina buli sorry kubanga wali wajjudde completely. Wow. I think yali third show yali third show nga nakamaliza ndowooza twali twakamaliza show ya King Sahara. Yeah. What's your dream in Dubai? My dream in Dubai as in chicho gwe Dubai singa otula wansi noga singamba nfunyeyo omukisa ebizibu byonna byantukawo nene nteera mu Dubai kiki nali agadde okujja mu Dubai oba nali agadde omuntu gwe nali agadde ofuuka mu Dubai omuntu gwe nali agadde ofuuka mu Dubai I would like to nali njagala kutegekako ku show nene amenga David otegeko ku muyimbi nga mu Nigeria oba nkunganyeko ku bayimbi abenjawulo nga bavudde Uganda kifuuka kinene otekako Juliana notekako abalala bonna ba B2C notekako Maddox notekako Irina Mubiru notekako Chameleon notekako bonna nogenda ngo batekako mu kifo ekinene then okoola lumu nzoteka mu Nigeria aba Nigeria nga babiri nowulira. So that's your dream? Yeah, because no yingira ko mu real estate wa Dubai ali mu cent. Yeah. Okay. Kali, your last remarks nga tuva wano. Yeah. My last remarks, Alan, thank you for webale kunchazaako mu studios. Really appreciate. Jose webale nyo ku camera onkulabye nasungikidde yadde. Really steady. So nebaza abantu be Dubai mwena mwebale kuwagira Dithan mwebale kuwagira Model Party mwebale nnyo anti mbadde nzija mwebale kuwagira Munyonyo Gaba Zack Maya, thank you for the good work. Aina ekivulu nga 29 aina ekivulu 29th buno omwezi gwe November tugende banaye mu Winterfest tuwagira omwami oyo ngera kubozeeyo anja basinaba. Okay. Yeah, but he's one of the guys that kick-started my sajja wange Apple naye yakomawo ali wano wali Apple events ngera munoonya talina gyalaga ategekera wano Apple yaŋŋamba alamuze sidda Dubai yali enseemu omuntu ne Dubai byali museemu omuntu twasema beera naye ku show ya Beniganta yali afudde show ya Beniganta bulungi nnyo musajja wange ne basooka naye ne bamukwatamu bini tebyali byangu Dubai no muyiribye naye Dubai tumuyiribye mwebale nnyo bambi ani Zaka webale nnyo Timo musajja waffe Kimnano oyo naye webale nnyo Kyoto wajigalawo Kyoto najigalawo kwano gwange omuntu omundabira Tifa ozeeyo Tifa gyali bambi talina ttabu Tifa Budeyi gyali kintu kitambulira ddala bulungi ekyo kikwano kyange long time friend of mine. Yeah.
she's a very good girl bambi yeah nenga tubebaza abantu be Dubai mwebale kulaba Alan Cruz mwebale bambi byo sajja wange Mpomba African Restaurant tumiddeko nnyo Hasani tumiddeko nnyo ne Hajati abasajja bange bwenzije Dubai abo bangamba Alan webake naye ebyokulya byonna biri catered for jango oli bana Dubai nkomawo Dubai anyumira basajja bange bambi Fiki Kazari mwebale bambi Fiki Malala yo yenyini maithawe Fiki Malala abugambe namugaya njijalla wala nangamba musajja wange Fiki Malala naye Fiki bangamba ambu yabikamu ko mbwalo kisedi bakaji yafunamu awo naye Fiki wange oyina soko omula Fiki wange yalina ku sente ne kati azina tobayi yali mukwasaganya modala party Bugalubindi yali ali mukwasaganya modala party Fiki alina amalala bali ku team yonna fashionista yaman bambi musajja wange deri kwa radio jali ali London bagezaako kwasaganya nabagezaako kwasaganya tujali natubalabeko ku shedi batero okungamba ne bangamba mwana Close Derek yangamba musajja wange badde nimbalaba naye kati bannaye Dubai talina kyangamba ne mugamba batujja yaterere Bungereza kati omugamba ki mutuuze sebo mutuuze kati mutuuze Derek wa radio teria bamugambe ki kati mugambe ki abantu bange abe Netherlands bannaye mbatumiddeko nnyo mbagala nnyo Isma Pro kwagala nnyo muganda wange otherwise guys abantu bafabawa abantu bange abebusujju mibangwe kabayenga batumiddeko nnyo bambi nabaddeyo jojuzi muli biki ne Prim nga mwabisa ku TikTok ne Prim Touch abantu kike baagala bannayo okukola oyo muli biki ne Prim naye aladi kadeze ensonga tuvudde ku interview kati tuliwe watuufu anyway bana tubuulira mugenda ku TikTok omwana Prim Touch oyo obusigo oyo bali bubi otherwise neyanzenge thank you so much for coming oli mufumbo asiri mufumbo oyina abaana sina abaana tewegana abaana munnange single and contented toyina mwana okay toli mufumbo siri mufumbo okay panjagala njagala contented kuongereko you're single and contented nalonga chaliyo nalongo yani kale tumalire wano show bannange otherwise aga kusoka kwa nako gayo mbane getani ale show anegwa ndoza yipena Zack Maya abiri mwenda November kimna na kutumideko nnyo musajja wange Ram nkwagala nnyo abasajja bange Regan sinza kwerabira musajja wange ekintu kaso kitambula da bulungi nnyo e Dubai awo saka kusoka kwa nako leo musebulungi mweraba